Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita ntambi Jimzo number 1 Rich Boy Maxwell Junior. Tukwaniriza olunaku lwaleero tukusaba ekintu kimu muganda wange subscribe nga kweno channel obeerenga otufuna live loud and clear. Olunaku lwaleero tukuleetedde Balam omukulu Balam Bebe Kulu kugatta ne Catherine Kusasira. Twakitegeddeko nti Catherine Kusasira ne Bebe Kulu nabwe kitu tebakyakiriza kubeera nti bayingira State House n'okuba nti bacontactinga president oba mukungu yenna at around State House because omukulu Balam ensonga zino kirabika okuba nga yazirinnyamu eggere. Getwakafuna ekigambo okuba nti Bebe Kulu ne Catherine Kusasira bazze nga bagenda mu State House eyo nga waliyo ensonga ze batuusaako oba ze batuuse eri president kugatta n'abakungu be bali mu State House eyo, naye ate enteekateeka zaabwe n'emishoni zaabwe kirabika okuba nga zaalinyibwamu egere promota w'ebivulu amanyikiddwa nga Balam. Amawulire getufuna gagambibwa nti Balam yagenda mu State House n'atandika okubuulira president kugatta n'abakungu ba State House okuba nti ku nsonga za Bebe Kulu n'abagamba nti Bebe Kulu ne Catherine Kusasira tebalina impact mu bantu, nabwe kityo balimba bulimbi president nti Bebe Kulu tazalina influence mu bantu. Bebe Kulu nti talina abantu basobola kukungana kukyusa okuba nti badda oba batandika okuwagira ruling party. Era nekirala yaloopayo banne n'abagamba nti bano babiri bakuwa biiru president nti bakuwa false information okuba nti baleeta biiru ez'okujingirira okuba nti bakubarako sente. So n'olwekyo bano tebalina nsonga lwaki babaera mu kibiina kyaffe. President bino abifuna information akolako research mpola mpola, agikolako research mpola mpola, agenda okizula nti ebimu ku bye bamugamba omukulu Balam ono bituufu. So n'olwekyo Bebe Kulu kugatta ne Catherine Kusasira ne baba nti bastopinga okuba nti tebakyalinnya mu State House. Era we twogerera Catherine Kusasira olwabeera nti olwokumala okuba nti astopingibwa okugenda mu State House n'okuba nti amitinga president kugatta n'abakungu abalala. Catherine Kusasira we twogerera ali mu mbeera ey'ennaku nti Catherine Kusasira yafuna ebirowoozo ebingi ebyamuleetera n'okuba nti agwa mu kiiko ng'agenza okunaaba. Wano nno obunkenke bwaliwo bungi kugatta n'embeera okuba nti etandika okwonooneka. Era we twogerera Catherine Kusasira ali mu mbeera etagambika. However much Bebe Kulu yamanya engeri gy'asobola okuba nti alongosaamu ekintu kye kugatta n'okuba nti ensonga zazitereza ne president. Era nga Bebe Kulu we twogerera asobola okumitinga president naye si nnyo nga bwe yali atera okikola. Nti Bebe Kulu yali agendewa president mu State House almost every after 2 weeks ng'abaako nekyamugamba, naye enteekateeka ze z'okuba nti advisinga president n'okuba nti amuyambako okutuusa obubaka lwe eri abavubuka. Enteekateeka zino kigambibwa okuba nti omukulu Balam yazirinnyamu egere. Wano nno abantu abasinga abatukira president nga bava entertainment, abantu bano abasinga bagendayo ne bagamba president ebibaluma nga abantu kugatta n'okuba nti bagamba nti batuusaayo information eva mu bantu nga bo engeri gibali nti bali mu entertainment industry okumanya nti biki ebibaluma n'okuba nti babayambye batya. Naye ate ebiseera ebisinga abantu bano bakusaayo mbuso zaabwe. Tujjukire nti Bebe Kulu yagenda mu parliament, yagenda mu State House eyo n'ajjayo akase akokuba nti akola studio ey'omulembe kugatta n'okugula cameras. Era nga wetwogerera Bebe Kulu ebyo ebyuma yabigula mbiri entinde eyo studio y'amaanyi, naye ng'eri ku offer. Ebyuma bino tabikolera bwereere like ogenda okurecordinga olina okusasulayo amafuta n'okuba nti osasulayo ebintu ebyenjawulo. So Bebe Kulu ebyo n'abigula n'aleeta ne baproducer ab'omulembe kugatta cameras ze bapangisa ez'omulembe azirina. So n'olwekyo Bebe Kulu yali agenze ku robingira music industry. Balam nabwe kityo n'akirina mwegere. Kino kitegeeza eri entertainment industry ne mukulu Balam ng'omuntu. Bebe Kulu ne Balam olutalo lwabwe lubadde luli silent nnyo, naye Catherine Kusasira naye lubadde luli silent nnyo. Naye ate wekigenze nti Balam ayingiddemu Jose Chameleone recently, ebyama kwe kutandika okuba nti bivaayo mpola mpola nga bagamba nti Balam ono alwanyisizza abantu bangi eri president nti ye ayagala kwefunza mu kulembeze wa ggwanga. Oyinza okulowooza ekaine Rugaba muhoozi
ekintu abayimbi kye batandise okuba nti bavumirira era nga wetwogerera Balamu y'omu ku bapromota abayimbi batandise okuba nti batandika okuba nti bakyana okulangirako olutalo indirectly because abalemeseza obulamu gye badde bajja akagaati Bebe Cool Catherine Kusasira tebakyalinya mu parliament nno bano basooka kubaggalira enfunda nga 2 nga tebakyagendayo nga bagendayo baba bawunsinga basooka ne bagenda ku State House y'Entebbe ne baba bawunsinga kwogatta ne baddamuko that was last year nga atandika then ne mu December ne baddayoko ne baba bawunsinga wano Balamu talumiza Bebe Cool ne Catherine Kusasira mu period mwekyo naye ate Balamu alumya ne Brian White kugata ne sipapa nti yono ya blockinze amakubo g'abano abantu okuba nti babera mu State House. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako nkusaba ekintu kimu subscribinga amanya n'eddoboozi mampita ntambi Jimzo, but you can follow me on TikTok Jimsal16. Jimzo is JIMSAL then 16 netuba nga tukwatagana ate ne ku Twitter Jimsal16 the same names netuba nti tukwatagana. Bye bye for now, onkwagala nnyo subscribinga commentinga tufune view yo bye.